Nneeyisa y'omubaka Francis Okuliraanira nejja buli kati Paalamenti ekyagenda maaso n'okugikubamu ebituli ssaako n'okugivumirira. Okuggulawo olutuula olunaku olwaleero, omukubiriza w'ekikolwa ng'olukulu Anita avuddeyo n'ategeeza ng'ababaka bwe basaanidde okweddako olw'enneeyisa eno. Ono agambye nti aludde ng'akirondoola ng'ababaka abatali bamu bagenda maaso n'okutyoboola ekitiibwa kya Paalamenti. I don't know whether we still need another training or what. This is due to the importance that the rules of procedure is what helps us to work in this house. And I want to ask members really concentrate on looking at the rules. Don't push the presiding officers to the corner, because when you push the presiding officers to the corner, then you will have no option but apply the rules which you made in this house. Ono akikkaatiriza nga bo bwe batajja kukkiriza muntu yenna agenda maaso n'okubeera nga ayisa olugayo mu Paalamenti era n'abajuliza ng'amateeka agatali gamu we gajja okubaluma. They have their character, but we have the laws in this house that will trim those characters. And I want to repeat this. We are not going to tolerate any indiscipline in this house. Whether NRM or opposition, all of you, we are not going to tolerate. And this is going to be the last warning. You cannot behave in a funny way before a presiding officer. Not in this house. If you want to do that, National Theatre is very near. Ababaka abatali bamu okubadde ne nampala w'oludda olwa gavumenti mu Paalamenti John Baptist Nambeshe bawagidde ebiragiro bino. It is we where we had members of Parliament jump on the Speaker's table and bang. And in the whole of East Africa region, it is we for the second time where member of Parliament bangs the Speaker's table, because the Speaker is principle number 3 of the country. Therefore, my colleagues in the government, because also opposition, we are together with you in the government. In case we are not with you in the government, you have refused to take the salary. Please train your members on character and behavior so that the Parliament of Uganda becomes a honorable parliament within the region. That matters of urgent public importance, which sometimes mutate into matters of national importance, are vividly provided for in the rules. So a member may still have a leeway to raise a matter under the cover of urgent public importance. Contribute to that motion and we end up getting resolutions. The second means is questions for answer to the ministers. But if you want to employ the system of questions raising matters of national importance when it is not in our rules, then you have no option but always consult the presiding officer before you raise it here. Mu mbeera y'emu n'omumyuka wa Ssaabaminisita Justin Kasule Lumumba naye avudde n'ategeeza ng'ababaka abatali bamu bwe bayisa olugaayo mu buvunaanyizibwa bw'abantu abatali bamu, era n'awadde ekyokulabirako eky'omubaka Francis Okuliraanira nga nampala oludda olwa gavumenti mu Paalamenti bwe yagezaako omukumakumanyiddeko ku mpisa ze wabula n'alema. Senior leaders on that side pleaded with the member and the member could not listen. That is a sign that the person, the individual, does not respect the leader on his or her side. Let's also, in addition to having the leaders, the speaker, let's also respect the very offices that were set up by the different laws, the Constitution, the administration of Parliament, and the rules of procedure, because even their roles are defined and they are even facilitated to lead us. Kinajjukira nti ku lunaku olwokubiri omubaka Francis Okuliraanira yali agezaako okwanja ensonga y'abantu abakwatibwa buli lukya, wabula eno omumyuka w'omukubiriza w'ekikolwa ng'olukulu eyali mu mitambo olunaku olwo n'amujuliza nti ateekeddwa okusooka omwebuuzaako ssaako n'okugyetegereza nga tennaba kuleetebwa mu Paalamenti, era n'agezaako mmutuuza wansi omubaka Francis Okuliraanira n'alema. Ono ne nampala we John Baptist Nambeshe yamukkakkanya, wabula era ebiragiro bye n'abiyisaamu olugaayo. Oluvannyuma Paalamenti yayimirira okumala akaseera era we badda baamuwooyawooya era n'abivaako.
wabula bamusindika mu kakiiko akakwasa empisa okuwuliriza ensonga ze ssaako n'ebirala. Nneeyisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oligulo.